naye obwirwali obufumbo obwedda obw'enkola eyo era tusebo twaddamu ne tusereka ekereziya eyo yatumalako miliyoni 84 naye kankuminyiza miliyoni 5 Monsinya yazijja mu nsawo fege ekereziya twakwata bukwasa 3 twagala okumwebaza nti webale nnyo webalire ddala era sebo twagala okutegeeza nti twateekawo ekipande ekiraga paalisha eno nga bweri tetubadde kipande waliwo ku luguudo twakiteekawo era basobola okutumanya naddala abalamazi nga balamaga nga beebuuza kyengera paalish eri lweddawa wanika waffe ono akutte sente yaffe bulungi nnyo Monsinya tamanyi busuubuzi naye kyasobola okutuyigiriza amanyi okutereka sente era akasimbi ke akatereka ate akatereka bulungi naye omuwanika oyo nga bwona owulira yasobodde okutuyamba era kyengenda okukola kyakanga abantu kyengenda okukola ngenda kukimenya ono kyekimulese ono tamanyi nti negaziyera abantu bangi basomanga enkoma obumenyi bumenyi bayamula saani nenga nti kuli mufukuma naye ntya njimenya era bwekyali nengamba faana basiira balibawo naye banotinze nje kumande kangene nkuwanya sente mubifaananyi byange mu Amerika naye mbuka kumande kuba ekifaananyi abantu balasi basungwa musajja bantu kundi basiira ate yasigaddewo erimani mu Amerika nga basiira mpeereza email kiwange omukulu agambe tukulinde okulowo mmaze okubukuula wano mu musingi ate omukulu agambe nti ogire okomawo ati eki naye nkomawo bwenkomawo nga ngeerera mu nga kanyika banyi obuzimba naye bakuwa bintu bano tujokoze eki omerekereza yaabwe bonze nosebo sikola nzeka tulina komiti mukyona kyetusalawo mukiyite omwo nanga nti oti kirungi mulina meeting buli meeting bezaako minutes kati abakajanja byebigambo bye abakajanja balajja wano nga bagandi omerekereza yabamati nawe waliko olekera omukisa okubeera n'obukugu nti sisita dokita ajja kukola mu ddwaliro bulungi ono akawuntanti tumwovunanyizibwa omupaalishi akole ku byensimbi ono muzimbi ajja okukola ku construction ono wa nnyimba ebyakwaya tubiwa lukagga Monsinya Mbwega yakolako Yorugazi ne Malongwe Kayinaali Wamala yali yakajja musaza yajjangako Ajota Ajota abeera bishop si muyambi naye agenda okusikira aliwo bamuteerawo n'abeera nga okola naye nga si bishop naye nga ayiga ate oluvannyuma oli bwagenda yaddawo era naye ate ne Kalinaali teyalindawo yawummula Wamala n'addawo Kalinaali si bwe yawummula agati Malongwe eyo Monsinya Mbwega gye yali n'akyaza Kalinaali Wamala nga tannaba nakufuuka Kalinaali naye nga ko Ajota Archbishop yasanyukira nnyo era embaga yali y'amaanyi gesingako na wano oba ng'efaananangako nga wano ate nno mugamba nti tulwa ye Mukama tumwebaza enkuba yagiyimiriza okwogera twagera saa 2 za kiro olumabenya tulyako tulya emmere naye n'agamba Kalinaali Wamala
ngakyali Ssaabasumba kino kyensaba oba yafukamira n'okufukamira bwe mbanga nfudde banziikanga awo n'amulaga akafo we banaamuziika alinaali wamala yakiddamu yagiranga nnyo bwati obanze enkola atya neyagiranga omwaka ogwaddako ne bamukyusa ne bamutwala Erweza olaba mbwenga bamukyusa Kristo ono wamutawaana nnyo sigamba nti nogenda mukyusa naye bamukyusiza kwe bintu bibeera sebo tukwebaza nnyo omulimu omulungi gwokoze ekyekasenge twakiwulira bulungi era webale ekirabo kyebatuwa ate webale kumatiza bantu bano loweza gwe kankomaawo naye webale kutegeka omukolo guno bintu byannimidde nnyo